Jeno yekolera itongwa bantuuse baganda bange ne bannyinaze okunyumyamu kona mmwe kubigenda maaso mu ggwanga bwe mubiraba nange bwe mbiraba naye ekikulu kya byonna nti omwana Tuchagu Sentamu Robert President omulungi His Excellency Bobi Wine yatuzibula amaaso emyaka gyali mingi nnyo bannayuganda bannange nga tukuumiddwa mu kizikiza ky'obutamanya twali basibe twatambulira nnyo mu butamanya naye olunaku olwaleero omwana ttu okuva lwe yajja yatuzibula amaaso era kaakati tetukyayinza kubeera mu kizikiza. Kaakati bano bamawu basimanya baani naye banaatwekulubeesezaako fe olunaku olwaleero tulinga ng'omuntu abadde alya entula kaakati twalya ku nkoko twamanya obuwoomi bwayo tetuyinza kuddayo ku ntula. Teri muntu alidde ku nkoko n'ajulirira entula era teri muntu alidde ku nkoko n'omugamba nti kaakati ddayo ku ntula naye munaakola ki twababuuka basajja mmwe mwe muli ntula situkyayinza kuddamu kubalya ng'olwedde waliwo enkoko gye bayita His Excellency Bobi Wine. Otherwise amanya bampita yekolera itongwa nga bulijjo tambuza video etuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya kasooke njiramba wamu ano wekirawuli agira atabaaza kyagaggawala okwerabira abaavu kibeera kibi nnyo jonanga bannoobo naye nno n'abagagga wano bagambye bafuna obuzibu okwesembereza abaavu gwewe saati akusaba n'ekiwale munnange gwe wammanyiiza nsaba n'ettaayi. Abagagga bamanyi okuduulira abaavu ne banyiikira ku kyentondo ye mwali mwetegereza obugagga bw'ekikazi omukazi aba mubi nnyo osinga n'abaami oba bannaffe b'engeri gye baakafuna bafune omusomo ku nneeyisa y'ensimbi omukazi muka ku bakazi banneebe yabawusigala okolanga wa mwami ewa mukazi munno lidda n'oŋŋamba naye nammwe mukomye obbaagalira abaami obigula akabina bakulabe bw'otekena wagenda kufumbaana kwera mu nnyumba mu nsonga eyo nkukkulumira abawala ulira ate mbwe yeeba nsobi y'abakazi abapunye basiriwala ensimbi ekituuka amaka g'okulabirirwa omukozi yayera obuliri yamanyiine bw'anaaba era yagolola zonna engoye za bbaawe gwatera okulaba oba otalisse mu nsimbi afuna obudde obw'emmwekkaanya ekikolo byebizibu ebiri mu bugagga bw'ekikazi wadde emboozi gy'ennyumya eyitibwa byakufuna. Otherwise oluyimba olwo lwanguli hamani basudde baluyita byemulinnanga awulira nga yagadde odduuliriza genda olunoonyi lunaku olwaleero ku listi ninako Nobert Mawube Anita Among ow'obugalo obukonye. Yes tutandise kaakati aba NRM bayongedde okwanika obuziina bwabwe bakkiriza nti tubatadde ku bunkenge bakkiriza nti tubambudde essaawa eno batambula bukunya ne musajja mukulu atambula aleebeeta bw'ati buuza lwaki akaana akato kabutebizaake honorable ke baazaala nga Museveni yakafuga emyaka egisoba mu 10 olwaleero akkiriza amaanyi gaako nti kamutadde ku bunkenge olwaleero kati atandise okukozesa bano ba Anita Among ab'obugalo obwakona bamuggyemu obwesige bamugye ku bukiiko bamugye ku biki naye Anita Among wagambye Hon Zaake yakozesa olulimi oluweebuula ekitiibwa ky'obwa honorable ku mikutu emigattabantu era tasaanidde kutuula kakiiko ka paalamenti kokka naye Anita Among muyigeeko okusengejja bye mwogera. Anita Among omusuubuzi w'ebyobufuzi eyava mu FDC omukyala malaaya mu byobufuzi muyiga okusengejja kakulumu. Sisuubira nti ebigambo Zaake bye yakozesa bya busagwa nnyo okusinga Museveni obutemu bwakoze ku bannayuganda okutulugunya okusiba okubuzaawo. Sisuubira nti bya busagwa nnyo okusinga essente z'eggwanga nakyemalira zabbye mbadde ndowooza nti kiba kyabuvunaanyizibwa nnyo gwe muba musooka okugyamu obwesigi kubanga yabba n'obululu. Bw'aba
Zaake tasaanidde kutuula kakiiko ka parliament ng'aweebuula n'ekitiibwa kya parliament ne Museveni eyo entebe mwatudde tasaanidde gituulamu kubanga aweebuula ekitiibwa ky'entebe eyo. Pulezidenti alina kukuuma abantu ate nga yalondebwa bulondebwa mu makubo matuufu, talina kutigumbula bantu. President aina kuuma ssente za ggwanga na kulondoola abazibbye, si kuwolereza abo bulijjo abazibba nga ye Museveni bw'atera okukikola. Sirowooza nti ebigambo bya Zaake byabadde bisinga Museveni kye yakozesa. Go and eat your mother's something. Yenga yawemula. Ale nno Zaake teyawemudde, yabadde abajjukiza bujjukiza. Lwakuba mmwe mulina obuzibu buli bumu bantu mmwe. Buli omuntu lwabajjukiza ku kyo ekituufu ekyokukolebwa nga mukuyita okuwemula oba okuvoola. Naye Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni oyo mukama wo gw'otembeeta. Ye musajja eyavaayo n'akywasanguza lunye. Go and eat your mother's something mwenna abatanjagala. Ye nga tewaleeta kiteeso kimujjamu bwesigwe gwe malaya y'ebyobufuzi asala okuva mu kibiina kino n'agenda mu kiri n'aya mu kiri, omusuubuzi w'ebyobufuzi. Ye Nakyema lya mukamawo nga tewamujjaamu bwesige, ky'ogamba kye yakola kyali kirungi nnyo, omusajja omukulu ku myaka gye, nga ne bw'aba nga si pulezidenti wa Uganda naye ku myaka gya Museveni okeera n'ayogera ekigambo ng'ekyo maaso g'abannamawulire nga n'abaana baffe bali ku TV ate kyannaku TV ne zibizannya. TV zigamba zirina amateeka agazitwala okuva mu UCC ne radios n'emikutu gy'ebyempuliziganya emirala. Abaayi, lwaki sheeyo oba ekigambo ekyo kyayisibwa ku mpewo za TV n'eza radio ng'abaana baffe batudde balaba Museveni n'atavunaanwa era n'atawerebwa kuddamu kwogerera ku mpewo yonna akyali awe mwalitandikidde okumuggyamu obwesige ne mumanya nti entebe mwatudde temusaana. Ale n'ekirala ku myaka gye emyaka 9 atuuludde. Museveni atuuludde. Ebyo ebigambo birina kuva mu baana bataata abataakuzibwa, si mu musajja mukulu eyali badde ekyokulabirako. Kaakati olwaleero Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni ya promoting ebintu by'ekisiru, ya promoting obuwemu. That's why era akola n'abawemuzi bafulu figa baani awo osanga ono Nsereko Kagege gwe babadde bawutulidde mu studio Semakadde Isaac gwe yabadde akubye nti tugenda tuteekawo amateeka ag'abantu abakozesa obubi social media, cyber bullying, bula social media misuse. Naye nga gwatembeeta gwakongojja ebyo ebigambo byasiiba akozesa. Waliwo asinga Museveni owemula nga ne juzi Kayunga yawemula ne bw'ozina essaawa 20 nga NRM tesazeewo oba ozinira bwereere. Yali ategeeza ki? Awo nalirowoozezza Anita Among nti kwolwo olunaku dikiteeta lwe yali badde aggyibwamu obwesige. Ennaku zonna zazatta bannayuganda. Mutabani we n'atigumbula n'akubaka kwenza emiggo. Museveni n'ava n'agamba ono muwolezi wange. Lwaki temwamuggyamu bwesige kwolwo? Ebigambo bya Zaake bya busagwa nnyo. Omwana omuto eyazaalibwa ng'ekintu kyammwe kiwangadde emyaka egisoba mu 10 olwaleero abatadde ku bunkenke. That is why tubagamba nti guno omulembe gw'abavubuka. Guno omulembe gw'abavubuka, mukkirize mugaane. That's why abavubuka babatadde mwenna ku bunkenke mubula kutambula nga mwesibye nnappi. Naye nga Zaake eki ateeka omusajja mukulu ku bunkenke amufuukidde akayinja mu ngatto amuvunnamizza. Oluvaawo nga bagamba tuli ba hooligan. Olabye bansiba mataayi. Baalemu okubateeka ku bunkenke, baalemu okubavunnamya, baalemu okubafuggaza. Mwali mubategeerera ffe ba hooligans. Tubatadde ku bunkenke, tubakutte obulimaawa, tubakutte ewaluma. Nuwa mutwe esanisa okukulaba nga nange gitambuze. Bansiba mataayi tebabateekako ku bunkenke nga ba hooligans bwe tubataddeko. Olwaleero muwendudde obubinja, naku zino bwefudde ekizibu buleekaana ng'endegeya. Ba Nobert Mawube, Anita Among maama w'obugalo obukonye. Simanya bano baani, simanya ba Nsereko Kagege,
bonna mwawendudde batuliko batuvuma naye ate njagala okubajjukiza mubagambe nti ebivumo bye balina by'e Kampala ate bya mulembe guno naye ffe twakulira mu kyalo twakulira mu bajjajja tulina ebivumo biri ebyasookawo ate bwe tudda mu lutalo lw'ebigambo awo temujja tusobola kuba atawo we twasinga okumanstaringa tubasonyiwa busonyi ne tugamba nti omwana omugunjufu tawemula tavuma takola ki naye bwe tunadda mu kyebivumo ekyo mukozesa okutuvuma bahuligani bali bino biki byonna bye mugezaako tukola tuwemula ate lazima awo tujja bayisa bubi nnyo mwe abakulidde wano mu kibuga mwe mudde kufa abakulira mu kyalo abalina ebivumo biri ebikadde ebyasookawo bwe tutambulira ku kyokuvuma simugenda kukyagala naye twekomako ne tugamba nti omuntu eyakuzibwa tavuma naye nga bano ba Nobert Mawube oyo Mawube ayina ebivumo Nobert Mawube ayina ebivumo nga natandise mubikkulira bboli akamwalino ayina ebivumo oyo nze nina ebivumo kale byonna ne munaleeta obubinjabinja bw'abavumi tujja buzikiza ate nga tetubuwemudde tujja buzikiza omanyi bwenkeera kumakya nga gozze n'embazziyo nenkufumisa akambe toyinza kulinda ndeeta ate nange embazzi yange kakati tujja kukozesa obwambe bwaffe kuba tuli bakugu nnyo mu kubukozesa tulwanagane nabo ab'embazzi z'ebigambo bagenda kudduka bokka bagambe waayi omusajja olaba mpangudde alina kambi naye ate bw'anaaleeta embazzi nga nze eno gye nnina lekooti kaŋŋende si kaakasente kannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ate gwe Anita Among manya ekintu kimu nti Zaake ffe situmwagala nnyo abeere ku bukiiko bwammwe okubeera ku bukiiko bwammwe si kyekikulu ffe tageti yaffe si ya Zaake kubeera ku bukiiko ffe tageti yaffe yakugoba mu mpembe nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lusperi Kizepa Odolono era buli munnayuganda ekyo kyalwanirira mwe mulowooza okujja Zaake ku bukiiko bwammwe lyeddagala eriyinza okubawonya ne tutabagoba mu buyinza okujja Zaake ku bukiiko lyeddagala mmwe mulowooza eriyinza okubawonya ne tutabajja mu buyinza olunaku olwaleero buli munnayuganda kyayagala kiri kimu kyayayanira kiri kimu nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni kuva mu ntebe kuva mu buyinza obw'abannayuganda ekyo ffenna kye tuyayanira olunaku luno olwaleero siwali kintu kirala kyamanca nnyo kye tuyayanira ffe situwagala bufu akyala muba mwagala n'empuga mu mujjeeyo bamuba mmwe muwulya mwagala ne leader of opposition mu mujjeeyo nga ye mujjeeyo Zaake kubanga ffe ebyo si bye twalwanirira era si bye ebirubirwa byaffe kubeera baludda luvuganya ffe ebirubirwa byaffe kununula bannayuganda ng'era bwe twawangula bwe bayira pulezidenti waffe akalulu kaakati ekirubirwa kyaffe kujjayo wiini yaffe si kubeera leader of opposition si kutuula mu bukiiko otherwise omusawo yabagambye nti bw'ojja Zaake mu kakiiko ka paalamenti lyeddagala lyokka ly'olinawo muddeeyo mumuggyeko embuzi zammwe kubanga ekyo sikibawonya kuva mu buyinza olunaku olwaleero buli munnayuganda alina olulimi lwayimba baluyita agende twagala buwanguzi bwaffe twagala buwanguzi bwaffe so si twagala opposition yaffe nno eyo yabammawo bagibeereko era byonna ebigivaamu ntera omujjukiza nti mulire wagazi ffe situyinza kulwanira ntula ng'ale twalunda nkoko oli najja n'akuwa entula naye nga walunda nkoko ate n'ayagala olwanire entula ezo zaakuwadde mu kifo ky'okulwanira enkoko yo ffe tubabanja nkoko situbabanja ntula mukitegedde aba mujjega nnyo omuntu akeera n'alwanira entula naye ng'ate yalunda nkoko no way ne munaakola biki ne munaagoba Zaake mu bukiiko ne munaakola mutya ffe situwagala bukiiko situwagala bifo by'aba leader of opposition situwagala biki ekintu kye twetaaga olunaku olwaleero y'entebe ey'abannayuganda bwe buyinza obw'abannayuganda Nobert Mawube tukimanyi
muwulira bubi situbanenya munnange oluusi twagala obbanenya Nobert Mawube ku lutalo lw'ebigambo lwe mwatandikawo olw'okutuvuma kino na kino olw'okutulangira kino na kino Nobert Mawube oluusi tuba twagala obbanenya naye ate ekyamazima ne tukubamu akaddanyuma ntukuba enkyukira ne tugamba naye abasajja be tunenya be basajja be twajja omugaati mu kamwa ogw'okuwuddisa bannayuganda be basajja abaali batondawo obukiiko okufunirako ssente za Museveni nga balowooza naffe tugenda beegattako simanyanga iPod no way Mau nkimanyi obusungu bwo nga gwe nnyini mukago gwa iPod guva kuffe kugaana kwegatta ku mukago gwammwe kuba omanyi tuzitowa nnyo bwe tubeera mu mukago gwo oba ogenda kukola nnyo kale bwe twagaana okwegatta mu bisiikirize byammwe bwe busungu olunaku luno olwaleero bw'otulinako naye bw'oba oli obusente bwa Museveni lira wagazi naye ate abaganya obbulya tebaba basiru nga gwe bwogezaako kiraga omanyi kibi omuntu omusaddaasi w'abaana eyatunda omwoyo gwe ewa sitaani eyatunda omwoyo gwe mu ssabo asaddaako abaana b'okufuna obugagga bw'ajja n'akulira mu kiddiiru kye ntugeye tusaddaako tugaggawale n'ogaana then ng'agamba oli fala wano nno mawanzijukizza ewaffe Butambala twalinanga omusajja omulalu naye nga tavumye bantu bulalu nneeyano ng'akusanga n'akugamba gwe bakutwala ebutabika oli mulalu bakutwala ebutabika naye ng'ate in actual sense yeye mulalu kakati naye Mau okutuddangako tuvuma obusiru okutuddangako tuvuma kino na kino munnange oba weevuma wekka oba teweeraba bwerabi obeera teweeraba bwerabi kibi nnyo okujja okuvuma omuntu ebijjo ebiyise ebinene naye ng'ate oyina endabirwamu ewaka mosa okwetunulira n'ogamba naye nga sinnavuma muntu biiso binene ebyange byo bitunula bitya kakati Mau okutuvuma obusiru talina njawulo namulalu ku kyalo ewaffe Butambala eyavumanga abantu obulalu so ng'ate ye yennyini ye mulalu eyeetaaga okutwalibwa ebutabika Nobert Mau by the way ono omusajja mumuba mubadde temukimanyi erinnya Mau yali abbreviatinga si ye Mau ye Nobert Milton Apollo Obote bazadde ba Mau bamutuuma Nobert Milton Apollo Obote yenajja n'alisalako olw'okuba yali ayagala fiitinga mu society ya Uganda n'eya Buganda kuba yali akimanyidde ddala bulungi nti Obote alina ebikolobero bye yakola ku Baganda kati ate yo nga DP ekibiina baali bakibrandinze ng'ekibiina kya Buganda oba ekibiina ky'Abaganda kakati ng'okufunamu obukulembeze toyinza kujja nga weeyita Milton Apollo Obote kakati kyava yakozesa akakodyo ne yeetuuma Mau naye ng'aliggwayo Milton Apollo Obote gwe sooka weebuuze Mau mu China Abachina be batuuma Miyawu Minyanya Minyonyo be batuuma amannya ago kakati ye Mau najja tusiba akatambaala ne yeeyita Mau naye nga ye Milton Apollo Obote aloza tetubimanyi Nobert Mau teweerabira bulungi nnyo bale nkusaba ojjukire bulungi nnyo nti ye gwe omusajja eyasigula mukazi wa Olala Otunu gwe bayita Naomi ebyo badde tomanyi nti tubimanyi mukazi gwe weebakirako ebbanga Naomi gwe wayokana naye yali mukyala wa Olala Otunu oli musajja omusiguze w'abakazi oli musajja yanoonya amaka g'abantu oli musajja eyalemwa n'okufuga amakaago n'omukazi n'atuuka okwawukanako oli musajja alaswana kukulembera makaago munaye wali oyagala kukulembera Uganda oli ku Bobi Wine omusajja omufumbo eyawasiza ku myaka 17 gyokka ng'awangadde ne mukyala we yatuuka n'omukuba empeta olunaku olwayo gw'oliko mbutategeera asobodde okufuga amakaage asobodde okuwangaza omukyala we ng'amuwa ekitiibwa gwe yalema okukulembera amakaago yalema okumanya ekitiibwa ky'omukyala gwe wasigula olunaku olwaleero ye gwayita His Excellency Bobi Wine omusiru gwe yalema okufuga amakaago
ne mukyala wo Nawuma ono gwe wabba kwolala otunu. Enkuuma y'amaka ennungi yeeraga obukulembeze obulungi. Bwe weetegereza ebyanfaayo by'ensi eno, si wali musajja n'omu ndowooza yali akulembedde ensi nga si mufumbo. Kaakati gwe ojja Bobi Wine talina kyali, Bobi Wine musiru. Bobi Wine asobodde okukulembera amaka ge. Kitukutegeeza kinno nti bwe baba yajja omulasita n'akulembera amaka ge, ne batuuka okukula bonna, ne basala enviiri bonna, ne bambala amasaati bonna, ne basika empale ne zituuka mu kiwato bonna, nga gwe gentleman ekyo kyakulema. Muganda wange osobola okwawulawo ku ggwe naye ani musiru. That is why nkugambye omulalu nga yatandise okuvuma abantu abategeera obulalu, ogamba nti bannange ate ono ategeera nnyo. Omulalu asooka okuvuma obulalu ne weetunuulira n'ogamba bandi mulalu. Omulalu atuuka atya okuvuma obulalu? Kumbe ye yennyini ebimuliko byakyusakyusa n'ateeka ku ggwe. Kaakati Nobert Mawube ye ggwe mulalu, ye ggwe ddiikuula, ye ggwe maginu, ye ggwe Mawube, ye ggwe azanga, ye ggwe azonto. Agamanya gonna gago ffe tuli balalu. Bwe kibanga okulwanirira eddembe lyaffe n'okulwanirira bannayuganda n'okubabuusa nti mubadde mu kizikiza n'okubakuumira ettaala bajja mu kizikiza n'okubaterayo omumuli balengere gye bagenda, kyoyita obulalu, awo gutusinze era tutwale luzira. Bwe kibanga ekyo kyoyita obulalu, awo gutusinze era tutwale butabika, batukuumire eyo. Neffe tukimanyi nti twabakuba busu, twabasuuza mugaati gwammwe, bwe busungu obwo. Naye mmawe engeri gy'oyagala ennyo ssente, nawuliddeko mukama wange, nawuliddeko. Ti gavumenti ya Amerika yataddewo $2,000 ku muntu yenna amanyi ku mayitire ga kkoni. Gavumenti ya Amerika yaladdeyo $2,000 mu kifo ky'okulya zino ssente za Museveni ez'okukutuvumya, ez'okukufuula omulalu, ez'okukufuula ow'ekiboggwe, ez'okukufuula omujjegga, ez'okukufuula azanga, ez'okukufuula maginu. Lwaki togenda n'ojjayo akasente ako? Kubanga omanyidde ddala bulungi koni gyali. Lwaki togenda n'ojjayo akasente ako? Mukulu Mawube, genda ojjayo akasente ako owone okuleekaana ng'endegeya, oleme okuwakula entalo z'otasobola okumalako nazo, oleme okulabika ng'omuwumba tuutu mu community oba mu society. Geno gyeya $2,700 obalage gundi gyali koni. Ate nga koni omutuufu yoyo gw'osiiba naye akutuma otuvuma. Amerika tenoonya koni walinnya. Amerika tenoonya Yozefu Kony ow'erinnya. Amerika enoonya omuntu avunaanyizibwa ku bikolwa ebya Yozefu Kony. Tenoonya Kony by name, enoonya Kony by amayisa n'ebikolwa bye eby'okutigumbula bannansi, n'ebyokubatulugunya, n'ebyokubasalako emimwa, n'okuyingiza abaana abato mu bikolwa eby'ekiyeekera. Nze ndowooza nno munnange naawe ky'omanyidde ddala obulungi nti omuntu oyo Yozefu Kony omutuufu yenna kyemalira Yoweri Kaguta Museveni, kubanga Yoweri Kaguta Museveni yavunaanyizibwa ku bintu byonna bannayuganda bye mulaba ebyagwa eggulu oba mu Northern Uganda. Yali Museveni ye yaplantingayo omuntu gwe bayita Kony, naye nga Kony omutuufu ye Museveni. Era Mawube adiringa ne Museveni alenga ne Kony adiringa naye. Badde njagala mukama wange akasente ako keerire, kubanga Museveni omanyi gy'asula ne Kony omanyi gy'asula, bamastermind eba okutulugunya abantu. Museveni ekigendererwa kye muba mwali temukimanyi ekyokuteeka Kony ggulu. Abantu b'omu Northern Uganda abatya bali solid ate bali determined. Bwe basalawo babeera basazeewo lumu. Kaakati Yoweri Kaguta Museveni yayagala abateekemu ffiya eyo nti olutalo lubeera luti, yenna ayagala okumpa kankulako olutalo lubeera luti. Era ssaawa eno bonna batya entalo. Wesooka weebuuze, let us assume Kony yali mutuufu ng'era gyali ayagala kukulembera Uganda kuwamba Museveni. Walabyeko omuntu ayagala okufuga e Kampala
olutalo nalutandikira mayiro lukaaga eggulu. Olutalo nalutandikira mayiro lukaaga eggulu. Gwe wali okirabyeko gwe munna Uganda nga ye Museveni alimba ensi nti bamuzaala lwa kitula wano mu Western Uganda. Mayiro ziri mmeka ezo? Mayiro ziri mmeka? Teziwera na 2. Naye yamanya nti gavumenti bagifugira mu Buganda oba Kampala ge masiga ga gavumenti we gatudde n'asemberako mu Luweero mayiro 4. Kali ye kye kimulowoozesa nti Koni oba kye kimutulimbisa nti Koni yagala okuva eggulu ajje Kampala afuge awambe gavumenti ya Mwai Museveni ajje afuge. Ekyo nno tekisoboka. Ekyo tekikola ki? Tekisoboka. Ayagala okuwamba Kampala oba ayagala okuwamba gavumenti ya Uganda ayina sembe y'amasiga gaayo we gali. Kalugambe Koni yali mutuufu. Twaligambe ndi ekigendererwa kye kyali kyakutulako Northern Uganda ebeera ensi eyeetengeredde ng'agikutulira Kaluma. Ebeera ensi eyeetengeredde naye ate ayagala okutulako Northern Uganda ebeera ensi eyeetengeredde. Abantu be bayagala okukulembera nga bamaze okwenunula oba okutula Northern Uganda ku Uganda. Lwaki yali abasalako emimwa atuuka okufuga ng'afuga bikekenke? Lwaki yali abasalako ennyindo atuuka okufuga ng'afuga bijjankunene n'empunzika nno nga mbagamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni ye Koni. Ye Koni awedde emirimu era ye yakola ebikolwa ebyo ku bantu b'engulu n'ekigendererwa eky'okubatiisa olutalo kyeki singa baali yagadde okumuggulako olutalo. Ekyo kyekyali muganda wange ekigendererwa kye nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Kaali bwe mpulira Amerika ng'etaddewo emitwalo gya $27 ku muntu amanyi amayitire ga Koni, ezo nalowoozezza muzimpe enzeerire. Ezo sente muzimpe enzeerire kubanga nze omutemu gwe bayita Koni manyi gyasula ntebe biseera ebimu kisozi biseera ebimu lwa kitula olumu nakasero. Eno Koni ffe tumulina. Abamerika mubagambe mwabasoma bamanyi oluzungu mugambe Abamerika nti ffe Koni ffe tumulina. Batuwa akasente ako tukagulemu eddagala mu malwaliro. Ffe Koni tumubawe baleme kwebuzaabuza. Nabo bakimanyidde ddala nti Koni ye Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kale tebatuwa ssente kubanga bagya tuwonya ekintu ekijjankunene ekisinga okubeera ekyettabbu eri bannayuganda. Ssente muzireke temuzituwa wabula mutuyambe ekintu kimu. Bwajjangeyo gye muli, bwajjangeyo gye muli mumukwatireeyo kubanga oyo ye Koni. Temunoonya Koni linnya, no, munoonya Koni ayina amayisa ga Koni. Eyasalako abantu emimwa, eyatta bannansi, eyateeka olutalo ku ttaka ly'omu Northern Uganda yali Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo ekiba kibalemye nga temwagala mumukwatireeyo era sitiru akasente mukatuwe tukagulemu eddagala. Ffe tubagambe nti olunaku olwaleero agenda ku mukolo bwe guti. Mwe muleete abasajja bammwe mmanyi tasobola balemerawo mujje mumukwata oyo ye Koni. Bwe kitaba ekyo nga ffe mututidde ozituwa muziwe Mawu. Nobert Mawube amanyidde ddala bulungi bakoni ababiri we bali be munoonya. Omuyima wa Koni amanyi gyali era mirundi mingi abadde nga agendayo ne bawuliziganya. Omuyima wa Koni Nobert Mawube amanyi gyali, amanyi obusaka watuula ate ne Master Koni yennyini Hedi Koni era naye amanyi gyali era basinkana emirundi mingi. Kakali Nobert Mawube musajja mwagazi wa ssente asobola n'okusaddaako omwana we, asobola n'okutta nnyina agaggawale. Amanyi bulungi bakoni ababiri gye bali, omuyima wa Koni ne Koni omutuufu. Amanyi bulungi we bali ate ayagala nnyo ssente. Mbakakasa ne mumuteeka $277 ejja mu nsawo ne muzimuteeka mu ndya nga bwe paba agenda kuba wa mayitire awantu awatuufu awali Koni. Agenda kuba abatuusaawo bulungi. Nobert Mawube amanyidde ddala bulungi Koni gyali era akasente ako temukamubuusa. Baba temumubuusa maaso, temumubuusa maaso kuba ffe ate no tumukooye okwogera ebyekijjegga. Sajja ayambadde amataayi g'Itale n'ayogera ebintu by'ekisirusiru byonna. Kaakati munnange
mumuwonye okwogera ebyekisiru mumuwe $2.7 ejja agenda kubatuusa bulungi nakyema ya Yoweri Kaguta Museveni waali nekkoni gwe munoonya abamanyidde ddala bulungi ya manya yinze yekolera itongwa katwogere ku ky'abantu era Nobert Mawube yavudde era n'akola statement naye Mawube ono bannange yinze erabika tekyamunoga tuteme mutayimbwa tugende batusalire omutayimbwa gwe gwetaaga omukuba onta kyanoganzo Nobert Mawube yavuddeyo n'akola statement n'agamba mutasanyukira ky'Abannayuganda bali mu Seattle mu ggwanga lya Amerika okwekalakaasa ku kya ono Speaker of Parliament ya Museveni Jacob Oulanyah okumutwala eyo ajjanjabibwe mu kubanga era ne Bobi Wine ne Zaake nabo baali bafunye ku bujjanjabi obwo era bakumya omuliro Mwacholi sub-region nti bano tebabaagala bano tebakola biki naye Nobert Mawube tetwali badde na buzibu ku Oulanyah naye kyannaku nti bagamba gavumenti ya Museveni nnungi ate balwala tebabajjanjabira mu ggwanga lya Museveni libaga nti gavumenti nnungi abagamba nti gavumenti ya Museveni eweereza bannansi lwaki we balwala tebaddukira mu malwaliro Museveni bw'aba ateekayo eddagala abagamba nti gavumenti ya Museveni ekoze lwaki we balwala bagenda Nairobi bagenda Bulaaya yewali obujjanjabi obulungi lwaki baddukira mu zi gavumenti endala okufuna obujjanjabi lwaki gye baddukira bwebanga gavumenti yaabwe nungi teweerabira nabagambako nti oyo musajja one day agamba ye Museveni amulabanga Yesu we Uganda naye kambuuze lwaki yadduse Yesu ate n'agenda n'obulamu ewalala abakristu bagamba mu Yesu mwe muli obulamu obutaggwaawo kaakati ono gwe bageraageranya ku Yesu ate baamudduse ne bagenda ewalala ate banoonya obulamu mu bufunze talina njawulo na muntu bulijjo asiiba mu kkanisa agamba Yesu akolera awonya enkya n'omusange wassenga kulannama n'omusange wa bujjagaali bamukubye ettala ate agenze kukola ki kuli muwonya eno tejja kubeera mu manya ya nkoko bw'aba akakasa nti gavumenti gyaweererezaamu nnungi ereetuwa service bw'aba akakasa nti amalwaliro ga gavumenti gali eddagala akomewo mu Uganda afiire wano oba bamujjanjabire wano ewali obulamu kibi nnyo okuddira ndi Museveni akuwaddeyo obusente bwakuwadde naye nga saabisi zirina okutuuka ku Bannayuganda tazibatuusizzaako then n'ogamba nti gavumenti nnungi yogeranga ku lulwo ffe kyali baddokke bwe walikoze statement nti gavumenti ya Museveni nnungi ku lwange si ku lw'Abannayuganda kawali mugenda mu provinga mpola nti gavumenti yammwe si nnungi era tetukoledde y'ensonga lwaki ne bwe mulwala temusobola kwagala kubajjanjabira mu Uganda gye mugamba amata obuta temusobola kujjanjabirwa mu Uganda gye mugamba amata obuta bwe Mawube Nobert Mawube wakoze statement ndala nti bannange ne Bobi Wine ne Zaake bafuna ku bujjanjabi obwo don't forget Bobi Wine teyeesalirawo kugenda Bulaaya kumujjanjabi teyagala kugenda kulwala teyalwala biri nakyo nti Mukama yaleese Museveni ye yamukuba amaŋŋumbi ebigala by'emuntu amu n'okumuwa obutwa akimanyidde ddala bulungi nsonyiweko ka network ng'akimanyidde ddala bulungi nti enkuba gyamukubye n'obutwa bwamuwadde wano mu Uganda tewaliiwo ddagala liyinza bunuunamu yakimanyira ddala bulungi nti wano mu Uganda tewaliiwo ddagala liyinza kunuuna butwa bwakubye mu Bobi Wine wali oyagala Bobi Wine afiire wano ewatali ddagala emutateeka ddagala ate nga mwe mumukubye bakamawo bootembeta bye bamukubye of course yalina okufuluma Uganda agende anoonye obujjanjabi Zaake mwamukuba nga bw'omutunulako atunulanga lufula ebeeza evulubanya omusaayi Zaake mwamukuba nga lazima bw'omutunulako obeera nga atunudde mu lufula
nga yenna omubiri gubunye musaayi ale Zaake mwamufuula mupiira mwe mwagala we musambira sajja atu yalina okugenda okujjanjabwa olwaddako ono n'alyoka amuumiza eŋŋumi Jeno Katumba Wamala n'amukuba eŋŋumi civilian omwana omuto ku ggwe gw'otuuse n'okuzzukuza n'omuwumiza eŋŋumi wali oyagala eŋŋumi eyo bagiwonyezeewa wali oyagala eŋŋumi eyo bagiwonyezeewa yaabaffe amalwaliro ga Museveni gano oba ag'omu Uganda wano Museveni buli watuuse omukono bwe bakutwalayo mu ddwaliro Yoweri Kaguta Museveni aleme kugamba basawo bakuliko n'abawa ne ssente oweesedde ba ssente mu munkubira obutwa nowe Bobi Wine okufuna obujjanjabi oyo mwe mwamalo kimutuusaako kabeere Zaake era still mwe mwamalo kimutuusaako Mawube n'akola statement ndala mulwaki musanyukira endwala z'abannammwe dawa ya moto ni moto gwe wange bwenfiirwa obeera mu kuseka kibeera kya nnaku tekibeera kya buvunaanyizibwa yadde n'akatono kibeera kya nnaku sikibeera kya buvunaanyizibwa yadde n'akatono ku ssaawa ey'okuteeka omufu mu ntaana gwe nojja obalula akakuli musobola oseka ng'awo bafaaza bakyasaba olina kukuba akaama ne mumwenya naye mu kaseera k'okuyiringita entaana oli bw'ajja n'abalula akakule bw'ataba mulogo abeera musezi era nga yeeyasse omugenzi ffe bwe tulwala bwe tufiisa abantu abo b'oyagala tusympathizinge be bavaayo ne basanyuka gavumenti nnungi esse baganda baffe ewambye baganda baffe esibye baganda baffe muva mu kuziika Rwika Nabukenya muli mu mmotoka mukomawo ogenda okulaba tabloid emu ewandiise nti Mawa agambye oba Oulanya agambye Museveni Yesu fe Yesu gwe tumanyi ng'agaba obulamu obutaggwaawo gwe wagambye nti agaba obulamu n'obutaggwaawo naye ate ffe yava okutta baganda baffe be tuli mu kuva okuziika tetunnatuuka na Kampala olusi tukyalina Magombe oli mu kumuyita Yesu eyagjeewo obulamu gw'oyita Yesu okyegera fe bwe tufiirwa museka busesi aye ne mwongera okuwaana abo abatusse nti waawo oli stede oli Yesu mwe ki ekibalowoosa nti muli special nnyo nti bwe mulirwala tugenda bakungubagirako tugenda bakaabirako tugenda basympathizinga nti bwe mulifa tugenda kubeera mu nnaku nga ffe we tufa mubeera mu masanyu no way kikambwe kigeya na kikambwe vumbe ly'embizzi ligenda na kaamulali Mswahili wagambira dawa ya moto ni moto temutusuubira okulumwa awamu nammwe ng'ate mmwe temusobola kulumwa wamu naffe ng'ebitukaabya mwe bibaleeta nseko ebituleeta ennaku mwe bibaleeta nseko seruka amayute ga banne bwe bakwata kulirye ng'awoloma nnyo ti abange bibadde binnuma nako olwaleero bassa abaana baffe naye Mawu osigala okyakukuta ne Museveni atta abaana baffe nga bw'omuwaana bw'ovuma ffe Mawu lw'olirwala oba lw'olifa naffe tujja kujjayo obugoma tukube kubanga buli muntu yenna azza Uganda emabega bw'avaawo naffe tugamba ogw'omumwa tuguwonye buli muntu yenna asanyukira okufa kwa bannayuganda bw'avaawo naffe tugamba ogw'omumwa tuguwonye buli muntu yenna eyeetaba mu kulya ssente z'omuyi w'omusolo ate ayongera okuwagira abatta abayi b'omusolo bw'avaawo eba achievement y'amaanyi kaakati bw'aba Oulanya akakasa nti Museveni mulungi gavumenti ennungi etuwa obujjanjabi etuwa obukuumi then ye lwaki bw'alwala addukira eri kugenda kunoonya bulamu kyeki kye nabagamba mu Uganda mugirabanga limbo timulina kuziikamu buziisi miki mirambo naye nowe Uganda tulina gifuula ensi eyeyagaza naye situsobola gifuula nsi yeyagaza nga wakyaliwo abantu nga mmwe abakonzibya enkyukakyuka etutuusa ku Uganda gye tweyagaza of recently nali Nairobi ne nambulaga Kano Hospital ne nambula enguudo zeeri ne nambula buli kimu ekyeri bw'obeera Nairobi obanga ali e Dubai balina zi flyover balina enguudo ez'obuvunaanyizibwa ffe mu Uganda tulina buguudo bwa mmesi
naye ng'ezo enguudo tebazitonderayo bazimbayo nzimbe gwe sooka weebuze kyeki ziremesa okujja wano because tufugwa abatali bannansi ate abatalumirirwa nti weewa tetuli bannansi naye kale waakiri bano baatusenzaako agamba lwayo gye muddukira okunona obulamu eyo tebaagatonderayo baagateekayo buteesi n'ebyuma ebigalimu baateekayo biteeke then lwaki temujja wano natuuka ku airport e Nairobi ku Jomo Kenyatta terminals ez'enjawulo nezituukako nengeraageranya ne airport ya Uganda neŋŋamba ya rabbi ffe tulina lufula ya mbizzi nkiddamu Uganda tetulina airport bw'otunuulya ya Jomo Kenyatta ffe tulina lufula ya mbizzi naye ng'olowooza lwaki tulina lufula ya mbizzi lwa nsonga tufugwa abatalumirirwa bannayuganda nayimirirawo essaawa ewerako kubanga nabeerawo kuva ssaawa 3 paka ssaawa 6:30 ogw'ekiro nga ndi mukola risaaki wange naye ng'ekinnyimirizaawo kulaba oba waliwo bannakenya abasimbye olw'akasota nga bagenda Saudi Arabia oba bagenda mu bawalabu kola bwakadaama nkulayirira saalabako layini y'abannakenya ng'esimbye olw'akasota eyingira ku dipacha okugenda okukola obwakadaama ekyo bayita okufugwa mu nnansi ky'omuntu teyeegomba nakudduka mu nsi ye ng'agenda kukolerera bwakadaama ate ng'obwakadaama babattira naye ffe bannayuganda abaana baffe basiba badduka tuuka entebe awo beerawo essaawa olabe kampuni mmeka ezigenda okuleeta abaana balinnya ennyonyi bagende bakole obwakadaama naye nga ne gye bagenda okukola babattirayo babajjamu ebibumba batunzeyo baki batunde naye ne bagamba nti lazima ekijja kijje wala we mbagambira ti bw'olaba emmese efubutuka emisinde nedduka ng'egenda mu muliro manya nti ekyo ekigoba kyonna ate kyokya nnyo okusinga omuliro manya nti ekyo ekigoba kyokya nnyo okusinga omuliro kale munnayuganda watuukira okudduka mu nsi agende gye batta manya nti ekiri ewaka kikambwe nnyo munnayuganda takyalina waka ewaka we bakkubira emiggo noddukako n'ogende wa neighbor n'ogamba Mama Kenny maama eka nkuba kakati ebiseera ebisinga ne Mama Kenny bw'akusenza naye akosa emirimu mingi bayagala okukuba akuba kutta kuba akimanyi toliiko babo n'abeewammwe baakukoowadda mwe mulowooza lwaki bannayuganda eyo battibwa nnyo nti n'abeewaabwe tebabaagala gavumenti yaabwe tebaagala otherwise singa ebadde ebaagala yali bateereddewo embeera etabaganya kugenda eri bwe twogeranga ku bintu bino bamawube ne bajja bannanke bano kino na kino simanyanka baagala olanyaffe no tekyali badde kityo naye olanya singa yakeera ku makya nga tannalwala nakulwala ne yeetegekera n'agamba bannange tuzimbe amalwaliro era tugateekemu eddagala yali genza okugenda okulwala ng'amalwaliro waliyo eddagala kusegeera kibi nnyo okuba nga ggwe otunze ekibanja kya kitaawo aye noddukira ewa neighbor akuwe ku mmere naye nga ggwe ekibanja wakitunda n'emmere yaamu aye noddukira ewa neighbor akuwonya enjala wali ekitunda omanyi nti wamira mpeke kika kyeze zitagenda kuddamu kulumisa njala kibi nnyo okutema omuti ewuwo ogubadde gukuwa ekisiikirize ate n'odduka ewa neighbor ng'omusana gususse otuuleko mu kayembeeke weogomeko bwe tukeera ffe ne tukuba essimu abaawano be watemera omuti tataata jjeeyo kwewogoma kisiikirize naye ng'omuti gwe yagwokya amanda yagutunza abasazi b'embaawo yagwokya ttanuulu mu mugobe eyo tetubeera bakyamu tubeera mu kumujjukiza nti bwe budde tusimbe omuti omulala ogunaatuwa ekisiikirize bantu mmwe mubikkirire Uganda time naye etuuke naye babikkirire mubikkirire Uganda ekule time etuuke nayo ebabikkirire waliwo akafaananyi ke nalabe mabegake ng'omusajja asimbye omuti gwe muto ng'agubikkiridde ambuleera omusana guleme gukaza ne balagaako okubiri oluvannyuma lw'emyaka ng'omusajja
ali mu kisiikirize ky'omuti ogwo gwe yabikkirira nga nagwo kakati gumubikkirira. Yensonga lwaki mbagambye mubikkirire Uganda mugiwe ekisiikirize ekule time etuuke nammwe nga mwetaaga ebisiikirize ate nga nayo esooka okubayo ebisiikirize. Kyentegeeza muteeke eddwaliro muteeke eddagala mu malwaliro time etuuke yammwe ey'okulwala ate nammwe abalwaliro gabawe eddagala. Amannya yenze yeekolera Itongwa, ntambuza vidiyo eyo nsimbudde ngenze waffe Butambala ku Nkuzi.